Kale buterevu omulungi atugoberera nawe atuliriza ku Kampala Media TV njagala okulamusaako mu ngeri y'enkizo nga nkugamba nti webale nnyo bali ddala okulabika nga ate munnanga ovaayo n'olabika nga ogoberera empeereza zaffe oba oliawo ezijjudde obuwoomi. Basseba ne bannyabo omukulembeze w'eggwanga lino His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa olunaku olwaleero wakati wabadde nga ayogerako eri eggwanga oba nga ayogerako eri baminisita abajja abalayizibwa oba baminisita bano be bamu ku abo abafika ku mulundi guliro basooka okulayiza era nga bano ensonga eyabalemesa okubalayiza yeyokubanga baali beekuusaako n'ensonga ezikwatagana ku COVID-19. N'olwekyo ekimu ku byabalemesa okulabika okuvaayo nga balayira ku mulundi ogusooka kwe kubeerera ddala nga abamu ku bo baazuulibwamu obulwadde bwa COVID-19 ate abamu ku bo tebaazuulibwamu bulwadde buno naye baali bamaze okwetabikako n'abo abaali bazuuliddwamu obulwadde bwa COVID-19. Omukolo nno guyindidde wali ku kisaawe Kololo ng'era omukulembeze w'eggwanga abaddewo bulungi ng'atemya bukofu okulabika okukakasiza ddala nga buli kintu kyonna kigenda mu maaso. Wakati ng'ayogera ne baminisita bano ababadde balayiziddwa, omukulembeze w'eggwanga avuddeyo n'atangaaza ku mawulire agabadde gasaasaana wano ne wali gagalaga nga bwe yafedda. Ono agambye mwennyamivu mu mutima gwe era awulira nga kino kye kimu ku bintu ebisingira ddala okumuyisa obubi okulaba bannayuganda nga bagezaako okuyisa amaaso oba oliawo mu bannayuganda bannaabwe. Omukulembeze w'eggwanga ategeezezza nti abantu abakola ebikolwa ebifaanako bwe biti tebasaanidde ddala nakuweebwa kakisa kusigala nga bali mu society kubanga babulabe nnyo eri abantu be babeera nabo. Yeeyongedde mu maaso n'ategeeza nti bano be basinga okubeera abalabe ennyo ab'eggwanga lya Uganda oba oliawo n'okusinga ekintu ekirala kyonna. N'olwekyo wano gwampuliriza naawe ndaba avuddeyo n'awa order n'ayisa ekiragiro eri basajja be abakola ku byokwerinda bassebo ne bannyabo barestinge oba bagombemu obuwala buli muntu yenna agezaako okugenda mu maaso okulabika nga amubika. Okusinziira ku kibadde kiri ku mitimbagano oba egya social media, abantu bangi bavuddeyo nga bakuba ebifaananyi ng'omukulembeze w'eggwanga bamukubanga omugenzi nga bakuba essanduuko ne bateekako ekifaananyi kye nga bakuba ebifaananyi balaga abantu abali mu lumbe abawaata emiwumbo gy'emmere nga bwe bagezaako okugamba nti Mwami Museveni z'embuyaga ezikaza engoye. Kaakati ono akozesezza ebigambo bisatu nga bino nno bikaawo era nga byogedde mu nnyikaavu. N'ategeeza nti bano geyeena yennyini, n'ategeeza nti bano bateekeddwa okulabika nga bakwatibwa ate bateekeddwa okulabika nga eggwanga libeegaana. Waliwo bannansi bannayuganda oba oliawo nga bo tebabeera kuno basinziira mitala w'amayanja ne bagezaako okulabika nga olutalo olwa social media balukumira eyo. Ono ategeezezza nti ne wooba oli munnayuganda naye ng'oli mitala w'amayanja, oli Bungereza, oli mu Amerika, oli mu nsi z'Abawarabu, naye nga yeggwa omu ku abo abagenda mu maaso n'okulabika nga bamubika, bassebo ne bannyabo ab'obuyinza bagenda kuvaayo bakwegaane. Kitegeeza bakudiriitinge okuba nga toli munnansi wa Uganda, bakuggyeko obutuuze oba oliawo ebitongole ebyokwerinda byongere okulabika nga binoonyereza ku bulamu bwo. Wano abantu we baviiriddeyo ne bakulembeza
oba oliawo n'okusinziira okunoonyereza bwe kulaga waliwo munnansi munnaggwanga lya Uganda ng'ono tali kuno ali mitala w'amayanja ng'ono ye Rumbuye y'omu ku bantu abakulembeddemu okulabika nga babika mwami Museveni. N'olwekyo kitegeeza ono obulamu bwe tebuli safe. Ekigenda okuddirira bye bitongole ebivunaanyizibwa ku bannansi okugezaako okumwegaana sinakindi paasipooti ye bagisazeemu okubeera nga munnayuganda, ebiwandiiko bye ebimusemba n'ebintu byonna bye yakozesa nga ava wano munda mu ggwanga bassebo ne bannyabo bigenda kwongera okulabika nga bisazibwamu. Kitegeeza eggwanga we livaayo ne likwegaana oba oli aganaaga oba okirako empale z'Abaseveni mpanvu si mpanvu, nyimpi si nyimpi, kwegamba nga munda mu ggwanga lyo tokyajjaamu so nga ne ku mawanga gy'oli tokyalabika kubanga ate ojjaayo. Ensonga bwe ziti bwe zifaanana. N'olwekyo bw'oba gw'omu ku babadde basinzira ku Facebook, naddala Facebook, ng'ogezaako okulabika nga olukoleeza oba ogiwadde omuliro, ogezaako okujaganya nga mwami Museveni wafudde n'okwongera okumubika, ssebo nnyabo, mwana wa maama, mwana wa taata, obulamu bwo buli matijja. Jjukira security erina obusobozi obukulondoola wonna w'oli, nga yeeyambisa abakugu baayo oba kye tusobola oyita intelligence, basobolera ddala okukozesa obukugu obw'ekika ekya waggulu ne basobola okuzuula wonna w'oli. Oyinza okuba nga wakyusa amannya nga ku mitimbagano gya social media oyogerayo malala, naye jjukira waliyo ennamba y'essimu yo gye weeyambisa okulabika nga oregisteringa that Facebook account, oba weetaba nnamba ya ssimu eba email oba eba address oba kiba ekintu kyonna kwe basobola okulabika nga batrackingira obulamu bwo. N'olwekyo tosaagisasaagisa bintu bya security. Ge magezi ge nnyinza okukuwa gwe muganda wange, si lwakuba nti oli mutiitiizi, naye kya buvunaanyizibwa nnyo okulabika nga ogenda mu maaso ate okukuuma obulamu bwo. Jjukira nti nno ono wamala okuvaayo n'ayisa ekiragiro abantu abo bakwatibwe, bassebo ne bannyabo, kitegeeza kiteekeddwa okuteekebwa mu nkola basajja be okulabika nga omuze guno gukomera ddala. Nkweyanziza okulabika ng'otugoberera wano ku Kampala Media TV. Nkugamba subscribinga, sharinga, genda ku Facebook obeere ng'olikinga page yaffe, ate twongere mu maaso n'okulabika nga tuggusa ensonga oba oliawo nga we weetaaga okuzitegeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.